Esala. Ezatebo. Spice mawe kisusa. Kiwanise nnyo naye kirale nasabye Mukama nakwata ku Spice. Manager waffe okusooka nze Rema okwange kwebaza. Ekisooka waliwo embeera nnyingi mpita waliwo akawala akankyawo eyo nga mbaza okukawasa nenfuna depression nakakiyiga nze fe ab'Emasaka tumanyi mbu ennaku ennuma naye Rema yanziza ebbali nambuuliriramu awo nenzira enkulu nzambuza nonkwatamu awo. Ekyokubiri bwe nali ntandika okuyimba Spice nali muto nnyo nga olaba Rema mama nangamba naye batobangaki tobanga banno ba Rema twali baana bato nnyo webale nnyo. Anyway, kyokka naze kwogera temwatuwadde speech kasina kituufu kyenjogera. But Rema kwebaza to sustain okusigala ng'oyimba mbadde nyumya naziizi omuntu wayimbira emyaka 10 most times abantu abaagala mupya naye okusigala ng'okutta ettabaaza eyo nga tezikidde ndowooza ekyo kyo Katonda yeebazibwe. Ekyokubiri siri muntu wa simu nnyo, simu yange ogirawo somehow esimu gye nnyina kuliko nga following oba ntya simanyi naye neebaza bafaani ba Rema. Rema ateekayo ekifaananyi over 10,000 people or 8,000 on Instagram. Bafaani bo baddala bafaani ba Rema mwebale nnyo. Ekirala njagala kwebaza bwe nali nyimbye akayimba kange mpangira akawala twakwambaza uniform n'obeera akawala akasembayo ndowooza nyina obugambo bwe nawandiise Rema kamukuyimbire ku mutima bugamba sijjako akwebaza nze byenfunye Mukama ondabiridde nnyo kitange Mukama nsiimye nzani atunula bwenti n'entuuza abanene nze gwe bagobanga fiize watalina musu so balugera abaganda sosolye watafa atuuka kulyengedde Mukama nkirabye baliwo abajja w'amadaala mbutulemu okufuna gwe n'otulondayo booti n'otusaza ekkubo baatusuulira amaggwa mu makubo tulemu okusala n'ojja ng'ojjo tutaasa tutumusebo ffe twali mu mpale ndewedde. You're a winner. Thank you, Rema. 23rd. I wish you the best. Kale banamawulire munkubireko mungalo what a speech. Esala nagisabye manager webalinye table ngenda gigula Spice otadde I am going to buy you a table for 3 million nange to support you. Thank you. Raymond amalina okujjako ewaka ne babitusi ne tuzanya luddo era njagala kwebaza dokita nti nze akuneesigisa akuleka n'ojjeeka kyogamba abalala takkiriza gezaako Aziz agakuzanya mu ludda awo mpolampola Aziz sinjye. Thank you Rema webale nti oyambala bulungi webale nti abaana abawala bakuyigira nkubye nnyo buli muntu ayambala bulungi ku bantu ku bafaani be. So thank you Rema. Abaana abato they learn from you, you inspire them. Oba oli Christian oba oli tali Christian enyimba zo teziwemula zijokera nasanga kamiliyoni nanga pastor sina luyimba luwemula lwaki abaana bakuze omwana ayinza okubuuza daddy wali otegeeza akyawo. So webale nnyo kuwagala abantu. I'm sure you're sure so many Christians will come to support you because you represent you tososola all sides joli now era nange mpita abaana bakatonda. Rema ayambala bulungi, Rema tawemula, Rema ayimba bulungi. Webale nnyo nga 23 tubeerewo ne Masaka eyo gyenva waffe nayo mubeereyo tubeereyo manyi. Webale nnyo bwe nasooka wano nja kwonoonaboonoonyi daga webale tubeererawo Senyoka TV basponsor baffe Pepsi mwebale nnyo eddala
kama vomukisa webale ngalo bannange obugalo balenze sirina bigambo bingi wabula sinsobola obagamba mwena mwebale kujja. I got to know Rema nakyakola ku Fenon. I think nze yasibwa akakantu akakujja waggulu ku African ate kakuta ate wafa. So guess what, after a few years I'm the Mickey today. I got to meet you kugamba njagala nkolereyo ka video kashanga nogamba I'm messed up, naye I will post you. Guess what, olunaku before my show I saw your post and I reached out to Namulondo Namugamba kubira Rema omunebalize. Thank you for that big heart. I promise you we're going to do as much as we can to push the show, but with the yeah, Katonda kuteremu obwangu mwena mwebale kujja bannaye. Sirina gwensosodde buli awulira nga ayagala kunyumirwa music ajje. So sijja gamba nti ono nkuyita ono sikuyita naye ya buli omu gwe kimanyi nti everyone is invited. Nkuzeemu kale muyite. Okay. Muyite mbutongole. Ebibuuzo byaweddeyo tujje ku kyokubiri. Yabadde abuuza abatalina nnyashi bakole batya mu byalaavu. Naye nnyashi wagijjawo. Alaika kyabadde ayagala okubuuza simanyi. ne bannange mulingiriza bannange mulingiriza naye munnange kambabuulire when in a happy place ebintu nabyo byeteeka in place ofuna things place themselves in place when you're in a happy place. I would say I'm in a happy place. I think that's all. I can't say much. So just be in a happy place. Make your yeah, just be in a happy place. Wobeera omunakuwavu nnyashi ng'ekendeera paka we disappearing. Kyogamba Spice ali mu nnaku. Spice oli mu nnaku mbunno. Gendako ku worship house bakusabire. Gwelinda Spice aveemu akaana ne kabaaka. Agenda ofubutuka omubiri. Alright, waliwo yabuuzizza ekyo crossinga borders. Are you not interested to have your music cross beyond just the Ugandan borders? I think that's every artist's dream. Over every creative. Si kuyimba kukai, be it acting, be it anything, anybody, ali creative. But I would say a lot has to be done because it's not just me. If it was only me, would be saying gundi over ditch. But nobody eri kwengosi bechira. But I think twina Teresa as artists in Uganda, either to find like a sound that represents us. Kuba n'abantu betutera ogira balina sound ewa representing nga bo nga country yabo oli always know oh that's my piano every day. You understand? No my Afrobeat every day. I think we just have to get a sound that represents us as Ugandans. Ate n'ekirala tuyimbe ne ku nnimi ndowooza ezitugatta kuba wano kyemmanyi when I do an English song nyina audience mwerukoma abaana baluganda okitegeera naye ng'ate obwere abantu tebamanyi Luganda lwaffe naye nze kyensaba mutu supporting wenvayo nenkuba akayimba ninga leero ngenda kuyimba nga muzungu yennyini support it, push it. Bali bajja katuuka bajja kafuna because wano kinatandikira ano kukisindika naye buli muyimbi agezezzaako linawulya Apas n'ani omulala onana baby Joshua nga bagamba bane musupporting akabayimbi abali urban ne olowooza lwaki bwe mubasindikiriza wano eri bajja tufiiringa because ayimbye ku luzungu oli lwakola ki lwategeera bw'olaba omuyimbi ng'afuba okola ekintu ekicrossinga bane sometimes we try video ne tuziteekamu amadana collabos biki push okitegeera naye ne twesiba ku gundi yaffe yawano naffe olumala atukitanga ngamba osanga kino kye bawulira nange kankuba ekyo kye bawadde amaanyi era nga ngenda enkya nga nkusabulira gundi nga nkusabulira kyotegeera nga tugenda mu maaso. But if you push us tulina kwebereramu fena even if you pick out a few kuba kankubulira abanigeria sinti bonna tubamanyi pick out a few kibe gube mulimu guli gwa wamu tugambe kati let's pick out tugamba no let it be collective tusindika abantu abo babategeera eri
babategeere okitegeera. Webale nnyo. Lastly yabuuzizza, are you comfortable? Olinganga tali ku pressure. Ye talaba mbu nno olina pressure ey'omuziki engeri probably gy'otaamu music. Nedda bambi engeri gye nti signing a new contract of like I'll be releasing a song every after this period of time. Ntambulira ne ngamba it's a feel. When you want to release a new song, nga lubaddewo oba okifeeling nti oh, I really need a new song. Ate saagala mbapakire nnyo buli kaseera mbeere, though it works for a few people, naye kati nganze Namakula it's not being comfortable. Nemba nkimanyi nti kweye pesi kwentambulira. Kati nganze omuzadde ozaala abaana kali ne kaba nga kakoze ekintu speed ate olina alwawo. Okitegeere ne nga bonna baana balungi, baana balamu, healthy, doing well, naye we have different stages kwe tutambulira, buli omu alina progress eyiye. Okitegeera progress ya Dana eyinza okuba isiye yange naye nga tefena tukola ki, tugenda maaso nga ndi adduka omulala yavula omulala akola ki naye nga fena tukola ki, tugenda kasita osigala ng'ogenda. This goes out to every musician. Topowa oyina wakusanga nagamba olimba luliwa oza coach. As long as you keep going, don't give up, just keep going, don't stop. Thank you so much.